Akaseera kano nange Kitusa Mohamad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutusa kalipota y'embeera y'obudde. Okusinziira ku alipota zetugenze tukuŋŋaanya zitulaga enkuba yatonnyeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wadde Layi yapimye millimeters 22.6, Masindi 17, Kampala 11.8, Entebbe millimeters 10.4. Era ekifaananyi kikubiddwa ssemugenzi ekitulaganga omukuubo gw'enkuba gukyabutikidde ebitundu ebisinga obungi ebisangibwa mu masekkati ga Ssemazinga Africa. Era eyo nsonga lwaki enkuba ekyagenda okutonnya olw'empewo empeweevu ezikutanga zifubutuka mu gabira g'e Congo era nga zikwatagana n'ezo eziva eri ku Seguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale okwolekera ensi yattu. Era mu biseera by'okumakya tubeera enkuba okutonnya okusingira ddala ebitundu ebisangibwa ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga okiba odde eri musozi Omukabale so nga ate eri ebukiikakkono gwo omusana gujja kwakanga gukubakwamu. Wabula enkuba tugisuubira okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'olweggulo. Ebbugumu tulisobola okuba ku diguli za 28 eri mu Gulu Lira ssaako ne Soroti okutuukira ddala Etololo so nga ate Jjinja 25, Kampala Masaka 24, Mbarara 22, Kasese 26 so nga ate eri mu nsozi z'Omukabale 19. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Nairobi tusobola enkuba okutonnya ebbugumu 26 so nga ate e Dubai omusana okwaka ebbugumu 38, wabula ekibuga nga Paris ssaako ne London tusobola embeera y'obudde okubeera ekizimezime ebbugumu okuba ku diguli 14 ssaako ne 11. Tweyanziza nnyo okubeerako naawe, beera bulungi, weeraba.